we mwagala okuzinira kuzina enjuki temutya njuki tusooke tuzireke oba tuzine kati edda mwayagalanga kuzina ng'obudde buweddeko ensonyi naye jjajja Museveni yeebale omuntu ozinira w'oyagala. Ekyono kyakituuse kuba na NRM e Masaka gye badde bategese munnange enjuki ne zigenda ne zirumba ekifo kyonna era ne kamera zonna zonna ezibadde zikavalinga omukolo enjuki ne ziwamba. Kitegeeza ki nti munnange tomanya oba oliawo tuli kumpi kubanga tutuuka ku buwanguzi. Yes, nga tuvuddeko era nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo. Yes, Kati avuddeyo n'agamba nti munnange erina essomero lye baguddewo erisomesa Olunyankole nti munnange lye bayita basement tiffe tuli beetegefu. Ategera Olunyankole nawe mugambe mu luki ekirungi atalutegera twafunyeewo omusomesa waalwo ne kirasi weeri bagita basement. Omusomesa basomesa ali omu anyi birimu headmaster ne staff. Kati bw'oba oyagala mugamba mu Lunyankole ettendekero weeriri ne moroka ekunona school van weeri ate full basale ayina obuyinza nnyini nsi moroka ng'ekunona ng'ogenze kusoma Lunyankole ndeka temunjogeza binansomesa Lunyankole. Kitegeera ekintu ekyo akugambye ettendekero weeriri era gwe toddeeyo ne weeyibala nti omanyi Lunyankole mbu twafunye essomero era ng'ekirasirumu bagiyita basement ate era nga head teacher ye Muhoozi Kainerugaba ate munange alimbyemuwa byonna byayogedde bituufu. Nga tuvuddeko eyo ye omukulu Mathias Mpuuga avuddeyo n'agamba nti mweteefuteefu nkiddamu mbu mweteefuteefu okubanga asonyiwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyinza okwebuuza nga musonyiwako ki bibino? Okutabagana kwangu nga abatabagana bombi beesimbu. Okutabagana era tewali akugaana. Naye embeera ebeeramu obutali bwesimbu onoonya otabaganira ne munno n'osoberwa n'osalawo okumusabira busabizi. Noga nti munnange ono ndooza nja mutwala maaso ga oltaali musabire ayinza okubanga alina ekimutawaanya kubanga si kya bulijjo omuntu mukulu okutunula mu kamera n'alimba bw'amala okulimba ate nayeeyozaayoza n'alowooza nti kyakoze kya kitalo nnyo. Si kyangu okuggyako ng'omuntu oyo afunye okwebuulirira n'abeera mwetowaze n'avayo n'agamba ensi nti kituufu nali nnimba saba munnange ansonyiwe. Njogereko ndeke ki agambye mbu okusinziira ku ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atambulira mu bulimba. Okusinziira ku ye Honorable Mathias Mpuuga bw'atyo bw'ayogedde mbu okusonyiwagana teyandibadde akirinamu obuzibu singa ebintu tebirimu bulimba obusuusizza. Nze naawe yes munnange nnaku olwaleero lubadde nnaku lwa Mother's Day era nga abantu b'enjawulo bagenze mu maaso kubanga bajaguza olunaku luno ate bo ba mothers tulabye nga baselebratinga nga basanyufu betya nga balina ebipande ebya His Excellency oba balina nga balina kale kankyogere nti ebipande ebiriko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna nga bigenda mu maaso era celebrations muzirabye nga wezitambudde ate ye omukyala Babi Kyagulanyi Tungo ono nga ye mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinawo obubaka bwasindikidde abakyala ne bamaama mu nsi yonna. We should condemn the jokes we make that degrade our fellow Ugandans.
We should all be able to condemn the choices we make in friendships, marriages, based only on tribal lines. To my fellow mothers, whether young or old, I challenge you, be the voice of unity in your home. Speak peace at your dinner table. Correct tribal comments, even if your husband or your children or your friends use them. Raise your children to see fellow Ugandans not as strangers, but as brothers and sisters. Tell them that it is God, not tribe, who gave us identity, and that in the eyes of God, we are one family, baptized into one body, one faith, and one church. Uganda is a beautiful nation, a gift from God, and like any family, it is strong when it is united, but a divided house cannot stand. So let us be mothers who build, not break. Let us be mothers who love, not hate. Let us be mothers who raise a Uganda where every tribe is respected, every child is safe, every heart is open. Because in the end, a mother's heart knows no tribe, and neither does the heart of God. Raising a child in itself may be very hard, but I ask all mothers to take the example of Mother Mary so we can be guided to raise a generation that will continue to build our nation. Thank you very much, and God bless you. Ono babadde mu Ekereziya wale e Rubaga nga bagenze okuba nga basinza Mukama Katonda. Ate munnange nga tuvuddeko era nga nkwongera n'amawulire ag'enjawulo, wano tulina abantu abaasooka okuba nga basiiwuuka empisa era nga waliwo sometimes ebigambo bibavaamu ne twebuuza ye abange bano abantu ebigambo byeboogera baba babitegeeza baba waliwo ekibabaddeko oba nedda, naye oluvannyuma lw'okuba nga boogera ebigambo ebyo tumala ne tufuna abantu ababannukula era ne babawa ekyo kye beetaaga oba oliawo okuba nga bawulira. Naye nga sinakutwalako eyo kankutwaleko e Tanzania. Waliwo omunnansi w'e Tanzania eyalabye ku muntu we gwasinga okuba nga ayagala ennyo essanyu ne lima obugana kw'eggamba. Ono omwami muwagizi wa Jose Chameleone naye olwamulabyeko bambi omwana omulenzi yasanyuse ng'oyinza okulowooza oba nti awangudde ki mu nsi muno. Jose Chameleone! My brother! Jose Chameleone! Yes, sir. Yes, sir. Sabato Peter. Sabato Peter. Mwenyewe. Jose Chameleone! Rafiki sana mimi. Sana. Fly kukuona kaka. Asante sana. Jose Sema. Chameleone! Sabato Peter. Kaka. Fly kukuona. Unajua Eric, mtu mtanaye kwenye mtandao. Content yake ni kafanya. TikTok. Yes, so I sent him a message. I like your work. Alafu hata nikiwa America alikuwa na nice with you. Fly sana kaka. Fresh. Aida pumua Chameleone! Yes, sir. Ndio barubaru. Bang, bang, Ndio barubaru bebe. Na mama na wetu we. Achana barubaru wange. Jose! That's the reason. Sabato Peter. Niambie. I'm flying sana. Habari unaendelea? How's life? My life is good. Very good. You find a girlfriend? I have. Wewe. Oh, you're the bad boy. Answer the question so fast. You're not mad. Yeah, man. Nice man. It's the first time I make one. Yeah, blessing. Thank you so much. Mkale na kona. Yeah. Hey, Jose! Chameleone! Chameleone naomba tumoje! Lakini mbamu
Katu essanyu katali katte naye nga lwakusisinkana aidowe muli omu mu nsi muno ndowooza alinako omuntu gwagamba nti singa nsisinkana gundi oba neegomba okuba nga nsisinkanako gundi n'otunyumyamu bunyumya newe mubuzaako ne mukwata mu ngalo nga tuvuddeko eyo. Waliwo emboozi gye mbadde nga njogerako nti waliwo omwami eyalemerawo buli kaseera okuba nga ayogerera NUP amafuukuule. Bw'aba tayogeredde kibiina abaako abantu wamu mu kibiina kya NUP be yeesimbamu n'adda ku oyo era nga bulijjo waliwo ebigambo bye yayogedde eby'ensimatu naye ennaku olwaleero bamwanukudde. Size ezimu ku nsonga ezikuumidde mu bwavu, ensonga ezikuumidde mu bussiru, ofuuke omwasami w'ekyalo omusajja omukulu, mukyala wange okugolola engoye bw'oba omulina, ogende okola onoonye ekyokuliisa abaana era onoonye ne fiizi w'abaana babo banaatera okuddayo okusoma, naye ng'ogenze munoonya mu kwasama, ogenze munoonya mu kulippira bantu era ng'ogenze munoonya kumanyiira basajja banno. Tewaliyo mwavu mugezi, kino nkiddamu. Buli gw'osinga ssente omusinga amagezi, buli gw'osinga ssente omusinga okutegeera, buli gw'osinga ssente omusinga okumanya, buli gw'osinga ssente omusinga okubeera exposed, kubanga by'ojje mu magezi go bye birina okubeera ebipimo ebikakasiza ddala nti oli mugezi. Actually bino by'ojje mu magezi go ye stamp ekoona mu kumanya kwo. Gw'atalinako olina gwe mugezi alina by'alinanga mu ssiru, gw'akyasula ku muzigo nga gwe mugezi ng'asula mu kalina ye mu ssiru, then tubuulira amagezi go gakuyambye eki? Era amagezi go tegabeera magezi ge tuyita amagezi amasiru. Bwe gabeera maanyi ge gabeera gayigga enkima ku kyalo jja nti ogenda giryanva, ekituufu oba ogalina amaanyi, naye amaanyi nga gakulema okukozesaamu ekyokukozesa okuggyamu ekyokulya oba okukozesa okuggyamu ekikuzimbira ennyumba, nga ggwe ogakozesa kuyigga nkima ku kyalo gy'otagenda yadde okulyako enva. At least waali gakozesezza okuyigga akamyu, okuyigga empeewo, wakiri abeeka balyeko ennyama, naye ng'amaanyi ogakozesezza kuyigga nkima, naawe tusigale nga tukyakubira engalo nti kiri maanyi. Oyina kusooka kutulaga ky'odde mu maanyi ekikujuna, ekijuna community abakwetoolodde n'ab'enjuuyo. Bw'oba toyina ky'okozesezza maanyi kikujuna, then obeera oyina amaanyi amanafu. Kakati n'omuntu omugezi bw'obeera toyina kikukozesezza magezi kye tulabako, then obeera n'amagezi amasiru. Dini Lubo Wassava, amagezi tebageeyita, amagezi tebageetuuma, amagezi galinganga lubuto. Siwaliyo bafumbo oba abenzi abakuyita ojjoobeerewo nga bakola bye bakola, naye mu kaseera mpawe kaaga tulaba ebibala ebiva mu bye baakola. Kakati ffe ne tunnalaba bibala biva mu magezi go, naye ate ogeewaana ng'okkakkanya abantu abalina ebibala ebivudde mu kyoyita obussiru, then gw'obeera tokyali musiru wabula obeera mu mbatuutu oluvannyuma lw'okwematiza nti ndi mugezi nga toyina kyolagawo kivudde mu magezi go, ng'era okyayasamira abasiru. Kubanga n'okwasamira omusiru kabonero ka busiru era obeera musiru n'okusinga omusiru oyo. Omulalu ku kyalo siwaliwo ayinza mmuteekako attention, siwaliwo ayinza mmuteekako maaso, era siwaliwo ayinza kutwala bigambo bye serious, wabula gwa mulondoola ng'omulalu otambulira ku peesi ye, nga kyayogera ky'olina okwanikula, gy'atambulidde gy'olina okulondoola,
then gobeera mulalu ate n'okusinga omulalu oyo ye abaffe mizaani kiko tupimira abategeera mizaani kwe tupimira abategeera bintu atalina kantu oba totegeera yensonga lwaki ne mukika muyasanku yensonga lwaki ne mukika amagezi gammwe gabuusibwa amaaso ne bwe gaba gaaliyambye gwani eyali gatutta gaale mu kugaggawaza agagakulemesezza okunoonya ssente ezisonda mu lumbe agagakulemesezza okunoonya ssente yadde ezigula kira 5 ez'omuceere magezi ki g'ogenda okuwa abaaguze dda omuceere enfumba yaagwo ngabula yaagwo nsena yaagwo ate gwe ataafunye magezi gasonda nga baakutegeezako ku lumbe emyezi 6 emabega gwe yabulwa amagezi agano abewali ssente naawe osobola okubeera part of kubasonza olumbe mb'oleese magezi owabula magezi kyako g'ogenda okuleetera abeekolera ssente zaabwe era abeekolera ssente zaabwe baazikola mu busiru nga gwaleese amagezi gakulema okugonvaatinga into money. Bannange mwewadde nnyo omugaso, bannange mwewadde nnyo amakulu, ate nga byebimu ku bigendo bakuuma nga muli baavu, byebimu ku bigendo bakuuma nga muli bubi, kubanga olwedde mmwe mwematiza dda nga temunnatuuka. Toyinza kweyita mugezi ng'ate okyayagala opportunities okuva mu bagagga. Omugagga mulage nti okyali bubi, omugagga mulage nti okyetaaga, kubanga omukono baguweereza asabye buyambi. Seyeematiza bw'olaba abagagga naawe n'otumya kasitone, bw'olaba abagagga naawe ne weekubyakubya obukalu olw'okuba oyagala ofuuke grade yaabwe oba olw'okuba oyagala ojje mu grade yaabwe. Nedda ssebo, abagagga olina okubatuulamu ng'otuusizza obbatuulamu, era olina okwematiza ng'olina by'olinawo, kubanga wabaawo akaseera ng'okyetaaga omukono omujunyi, naye ate mu kaseera mw'okyetaagira omukono omujunyi nga gw'olaga watuuka dda nga n'abaana bo bakyabagoba fiizi mb'oli mugezi, nga n'abaana bo bakyali ekimu mb'oli mugezi, ng'okyasobola n'okutta omukyala akubanja obusente bwe amagezi ne gatakuweereza nti kannoonye akasente mumusasule wabula kanzitemutte mb'oli mugezi. Gwe mu miti nkutuumye mugasiya. Tugenze ku kya Honorable Allan Ssewanyana. Lwaki Allan Ssewanyana mu biseera biri yagaana okuteekako omukono ogujjamu mpuuga obwesige ng'ate mu kaseera kanaalaga nti mpuuga ye yabakola bye yabakola? Omusamize tayokya ssabo era tayokya mbugo. Amala kulokoka n'alyoka akitegeera nti zino embugo n'erina essabo bye ndowooza nti bulijjo mwe muli obulamu bwange, ate bye bibadde nga bindeegeera ebimbonyaabonyezza ebbanga lino lyonna. Ate era omuntu bw'amala okulokoka tebamubuuza gy'aludde, na lwaki aluddewo okulokoka nga banne baalokoka dda, na lwaki amaze kukola mazambi ng'ate bulijjo banne baalokoka dda. Wonna w'otwalira Yesu abeerawo nga mujjuvu, kubanga obulokovu n'obulongoofu tebiriiko deadline azironga azitonnafa. Wonna wojjira mu bulokolo obeera mu budde. Kakati muganda wange Allan Ssewanyana tannakeerewako kulokoka, era wonna walokokedde wetumubatiriza ewatali kumubuuza gy'aludde nga banne baalokoka dda, ewatali kumubuuza nsonga emulwisizaayo nga banne baalokoka dda. Wonna walokokedde abeera mu budde butuufu, naddala mu kiseera ng'akyassa era tubatiza mubatize. Lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'amala okulokoka abo baalese mu bwonoonyi, ate mwana tuba teromuyita omusiru, kyegendereze. Omuntu bw'amala okulokoka ab'ekinywi kye
batera okumulabanga fala alokoka atya talina magezi naye nabo balimala kulokoka ne bamanya nti Alan Ssewanyana yali mugezi okubasooka okulokoka kubanga yabasooka okufuna emirembe. Ate n'ekirala ebizibu ebyo bye tubeera nabyo oluusi bituleeterwa bye tulowooza nti ate lyeddagala. Ennyimba ezitta abantu ebiseera ebisinga naddala ez'omwoyo zibeera zaaleetebwanga eddagala. Woozuulidde nti luno olumba olunzita ate lwe mbadde ndowooza nti ddagala w'olwokyera. Alan Ssewanyana bw'aba yasazeewo okwokya olumba olubadde lumutta lwe yasooka okulowooza nti ddagala. Toyinza mubuuza lwaki luli ate wali oyogera bw'oti ate mu kiseera kino okola bw'oti nalowoozanga bwentyo kubanga nali mu budde obwo. Nalowoozanga ng'omuto lwa nsonga nti nali muto. Ne Honorable Alan Ssewanyana yalowoozanga bw'atyo lwa nsonga nti yali mu budde obwo obwalina okumulowoozesa bw'atyo. Naye wonna waalabidde ekitangaala oba wonna waalabidde obudde wasobola okwegoberako ekizibu kye yalowooza nti ddagala tannabeera kikeerezi. Akyali mu budde butuufu. Okoze statement endala n'ogamba Kyagulanyi alowooza nti ffenna tukolerera kukyusa gavumenti. Then what is your concern? Kitegeeza toli target audience ya Kyagulanyi. Kyagulanyi bw'ayogera abeera tawuliziganya naawe. Era bw'akoowoola abeera takoowoola ggwe. Kubanga omulamwa gwa Kyagulanyi gwa kukyusa gavumenti. Omulamwa gwa Kyagulanyi gwa kugoba gavumenti. Kati gwe atalina mulamwa gugoba gavumenti. Gwe atalina mulamwa gukyusa gavumenti. Then Kyagulanyi bw'aba ayogera teekamu earphones matu. Agamba nti tubeesobolera. Abagambye atya? Abagambye nti munnange gwe atalina mulamwa era otomanyi mulamwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaliko bw'abanga situse kwogera kwata headphone ziteeke mu matu olimu okuwuliza byakola ki byayogera oba owulira nti bikuyisa bubi. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV kugamba bugambye nti munange obanga tuna subscribinga ke kadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.